era bazzeemu ne beewahaaga. Kenzo agalalula mwami waffe. Sooka ompe vidiyo ne tugenda kivumirira nga bwe tusoboka mujja lekeraawo. Mwina kubanga mwewalana. Mukwatagana mutya mufunamu ki? I know. Mugakuga bigambo by'abantu ebyo babawagawaga nti simanya mujjawo simuyeekerawo ku nga lwaki akuje omuntu kasaba shiya sokoza nnyo. Uganda government, where are you? I struggled, I hustled, I created what I created. I won a BET, the first ever international viewers choice in the world. Nebakuwani sente mulujjudde n'olya mu nsi kwenga azikufuuwe zikwate zikasuke walinga zaake kamera zivaawo zifune oba funayo omwana wa ngani zaakale tata we teyazilonda aye tata we yazilonda ate zaake ye yazilonda tata wayina obukakafu yatuwanga azizaayo era yamugamba mwana wange fe abagagga tetugaana sente n'omusajja n'akufuwa sente mu bantu kamera omusajja n'akuwa sente nga mukoowe oyo musanju nze obuzibu n'omusajja oyo buli bumu buli bwe lijja liba lisaza ebirevu by'abazannyi ba firimu libeera lisita okusinga mu luku bwe liti libeera nga liyunivesity eriza okunotakamu sente nga bakenzo be lirina okukozesa ayina Hamza bye yayagambye ku Kenzo mutuwe ngaawo Kenzo tetulina bukubo nabona wakati waffe era tukolagalina ddala bulungi nnyo era tewaliwo buzibu kugamba abantu kye baataputa simanyi lwaki bakitwala mu ango gye bakitwalamu naye nga ffe tetulina buzibu bwonna bwonna suubira nti tewaliwo nnyo mbeera yakulaba nti esasamaza okukola buli kimu beewala ate awo enjagalira Rema ojjukira ali mu kisooka mumuleke nammwe ngera nga mpitaako biki ebyo by'oba oyogera mu bantu ye wakirema takyatambula na musajja oyo abaana bakakana bamanyi abayonsa ono ali ero mbivulu yehaginga na musanji we wajja ne perfume ate okujjukiza Kenzo mbona ddala ebintu bingi bye butanatunuulira ayinza okuba nga Yesu Rema alina Hamza we naye nga Rema kyajjukira perfume ya Kenzo laba Hamza bwajja nayo mu mpalaata anti ano olinayo wa mpalaata manyina mwenyoko nawo munange nowali omuntu akuloga ebintu nga birinanga ebyangu nga musajja gwofuna wakiwalata olutambula mu ba celebrities